namwe abaana akagunda byokwerinda mulekera okukwatira abantu bwereere. N'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki. Aba NRM abategeeranga bwentegeera okujaganya kuno kujja kubanga kujja kutunyiga. Kubanga ba NRM bannaffe abatulugunyiziddwa abaana baabwe. Basigadde banyiika bayina n'okugamba nti balabe kubanga bwe ekibumba kyabwe tekikwatwangako. Naye buli kiisa akwatiddwako ku kibumba kye si mwetegefu kujaganyiza mu bino. Ku Lwokubiri n'Olwokusatu lwa Ssabbiiti ejja akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okusunsulamu abo abanaavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026. Ng'ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 eggwanga lirindiridde okulaba ki ekigenda okubeerawo, naye ng'ennaku z'omwezi 23 we bigenda okunyuma anti akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Yoweri Kaguta Museveni lwe lunaku lumu lwe bagenda okunonayo empapula, oluguudo lumu kwe bagenda okuyita. Onaawulira byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Generali Kayindo Otafiire avuddeyo n'anenya gavumenti era n'anenya ebitongole ebyokwerinda n'abikomako n'abigamba mukome okubeera nga mukwata abavuganya gavumenti. General Kayindo Otafiire amanyiddwa ono mu butalya bigambo bye. Tugenda beera nga tutunuulira ekibadde mu kisaawe Kololo olunaku olwaleero anti aba opposition akantereze aba opposition basinkanye General Museveni e Kololo. Ogenda kubeera ng'olaba bani abasobodde okwetaba mu meeting eno eya iPod e Kololo kuno kuswala mbuba opposition naye ng'ate butereevu nnyo beegasse ne mwami Museveni. Tugenda tunuulira ensonga nnyingi n'okusingako wano. Ebyokwerinda bigenda faanana bitya eri ba presidential candidate oluvannyuma lwa General Muhoozi okubeera nga yavaayo n'agamba amagye ge gajja okubeera nga gakuuma ba presidential candidate era ne kikkaatirizibwa oba ne kikakasibwa ayogerera amagye Felix Kuraije mukwano gwange. Emmotoka zamaze dda okubeera nga zituuka zino ezigenda okubeera nga zitambuza abakuumi ba presidential candidates. Katukole bwe tuti tujje ebigambo tubyogere. Nkwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna eyeekuumira ku mukutu guno. Webale nnyo webalire ddala. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ngero omwana ow'empisa musibyeyo mutya bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera ngamba nti weebale nnyo weebalire ddala atwegasseeko mu kadde kano ak'ekiro okubeera nga ogoberera n'okulaba biki oboolyawo bye tukuleetedde. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime maze okubeera nga ntereera mbikuwe video gituwere like yakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga team earphones matu. Mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatuwuliriza nga musinziira oba nga mukozesa gadgets ez'enjawulo computer tab oba essimu yo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo abateekako obutambi ku ma TV ate ne mugenda maaso n'okuba nga mutulaba tetubatwala just for granted wabula tusiima ebitagambika. Tandise ebigambo nga bwe birina okubeera nga bitambula. Kakati waliwo ebifaananyi ebiri mu kutambula ku mutimbagano byogeza abantu obwama. Ebifaananyi bino kyekyo ky'olengera. Kifaananyi bw'obanga wekkaanyiza ekifaananyi olaba nga mpuuga. Ate bw'okiremezaako amaaso olaba nga mwami Museveni. Kakati waliwo abakyusizza erinnya ate mu kino ne kisukka. Wabula bannaye internet kyetukola. Internet kyetukola. Liri n'erinnya bagambye Mpuguta Mathias. Mpuguta Mathias. Biri ku internet eyo
bitambulira ddala ku X ne Facebook abaana bali mu kubeera nga babitambuza waliwo ngambye nti bw'obanga okitunuulidde olaba mwami Museveni ne kasita okitunuulira ennyo enkaliriza olaba Mathias Mpuuga kati ate yawandiise n'atukola bubi n'ateekako Mpuguta Mathias ono violence mungi gw'olaba ki agenda mu maaso n'okuba ng'otulaba olaba Mpuuga olaba mwami Museveni ne Mpuuga talina buno buntu bwa wano so ono mwami Museveni so gw'olaba ki naye bannaye internet ne violence kale munzikirize nveeyo eyo then nzije waliwo munnaffe eyagenze mu comment section nambuuza ekibuuzo kino munzikirize nkyanukule nga ye Fatuma webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera yabuuzizza in fact yagambye webale kutuweereza naye mbuuza nga fala toli fala mukwano ajati Stasha Mayanja erya NPP kyalagawa ndoza yabadde agamba ekibiina kya NPP ekibiina kino kye National Peasants Party ekibiina kino kyatwalayo emikono kyatwalayo okusaba bwe kyatwalayo okusaba eyali akikwatidde bendera akakiiko k'ebyokulonda ne kakizuula nti empapula ze zaali zirina ebitateredde empapula ze zaali obuyigirize nga tebujjudde kale nno ne bazigoba ye kyekibiina webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo ndowooza nsobodde okubeera nga nkwanukula ekibiina kye eyali abakwatidde bendera okujja ku bwa pulezidenti empapula obuyigirize bwali tebuzitowa kifo oba woofiisi gy'asaba Stasha Mayanja gwe simanyi ajja ku bwa Women MP Kampala Central oba naye yabivaako kale tujja kubeera nga tumulaba nzikiriza tuli mu kiseera kya kalulu era kati buli we twogera kalulu njagala okkirize nti wano ke kaseera bannabyabufuzi we basiriwalira we beefuula abatategeera we baviirayo nga ne bw'omuwandulira amalusu asobola okugamira kano ke kaseera abalonzi mumanyire ku bannabyabufuzi gwe tobaako kyotya ne bwaba prime minister ngaze mukwate sikwizi tagenda kukukuba luyi akweguya akweguya kakati laare ya NRM omanyi nti obuwagizi basonda busonda ekyana kyayambusa omwana nga yesaza omujozi gwa maniyu yagenze maaso n'alyoka ava MP eyegwanyiza obwe MP kuva ku ttaka nga bwamwambuka ekyana kyamutakudde ndongo bro soko tuwa katambi naye yakubye ebinyanyanyanya bya Sona Ben omwana namulumba nekiryoka manyire kubanga gwe nkugambye kano ke kaseera mumanyire ku bakulu kubanga bwava mu kalulu ng'amaze okuwangula wallahi agenda bayitako ng'endabirwamu azitadde waggulu bweba nfuufu mugikuba abantu bwajja akacyansi ne kajja nga oyirawo omunyigira munyige nyiga omuntu oba akutuka amagumba negasense bukanga agase mutundu munyige oba asigaza bikala kampanga bino bye bawala kata ku gundi ku
Golozo yayinza okuddawo n'omuzanyira anti ayinza n'okujja ng'alina abakuumi. Ekyana kyamuvudde. Ekyana ne kale mutukkirize tuveeyo eyo katwolekere ebigambo ebiri serious. Adayo omunaku alabye. Omwana ke yafunye kyasiraga kankusokola ennyabula. Kyabuzeko musokola byenda. Era wabera kubeerawo kateni. Bani mugambye kati ng'abulirayo. Kati ng'abulirayo. Nakidijje kigambye. Muve ku ttaka. Kale mutusonyiwe naye ebimu bitusukako. Baraka bamanyire ku bakulu. Kale tuzeeyo mubiri serious. Banange emmotoka z'abakulu zituuse. Naye kisinza okunyumira mu kimanyi nti presidential candidate ne bw'aba akalulu akanoonyeza ku ggaali bagenda muwe emmotoka naye nga tagituulamu mmotoka y'abakuumi. Ne oli waddemba okuvuga akagaaliko ng'emmotoka ejje kuvaako emabega. Ensobi gy'otakola enkuba ne bwetonnya ey'abakuumi togituulamu. Eyo y'abakuumi. Guvuga akagaaliko yonna gy'ogenda bo bajja kutuuka. Era ne bw'ogamba ogenda mu nzigotta bajja kuva mu mmotoka bakwate emmundu zaabwe bakuwerekere. Okudda we bapaakinze odde ku ggaaliyo. Yes! Ekintu bwe kiri. Kati tusooke tulabe ku mboozi eno kyogenda mu maaso n'okubeera ng'olengera ye Nubian Lee ebiseera nga banoonya akalulu ka 2021 ng'ali ne mukama we His Excellency Bobi Wine. Eyo scene gy'oli mu kulaba Bobi Wine yali ava kumunominatinga nga bava ku Electoral Commission ndowooza baali Kololo Kyambogo badda ekamwoca ewaali ekitebe. By then ne babasalako okuvaawo amasuuti gaayuzibwa anti Kyagulanyi nga baagala mutwala bakanyama nga bagamba temumutwala ne guseka. Ogenda omaliriza nga Edi Mutwe suuti esigaddawo ya kitundu, Joel Ssenyonyi nga ya kitundu, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini akasuuti akalungi ate kaasimattukaawo. Eyinza okubeera ensonga lwaki ab'ebyokwerinda tebaagala bakuumi ba Bobi Wine bano bamubeereko, basobole bwe kuba mugrabinga bamutwale nga we baagala. Soke tulabe emboozi eno then tujje tugatte ebigambo ebirala. Buli wetusemberera okulonda kwa bonna akakiiko k'ebyokulonda akaba n'enteekateeka ey'okuwa obukuumi abeggwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti. Mu kino bano baweebwa abasirikale ba poliisi n'emmotoka ebatambuza. Ne ku mulundi guno nga twolekera akalulu ka bonna aka 2026 akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era keeyamye okuwa banaavuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti w'eggwanga emmotoka eneetambuza abasirikale ababakuuma. Mmotoka zino zaatandise dda n'okutuuka ku kitebe ky'akakiiko nga zisoba mu 10. Muchunguzi agamba nti n'emmotoka zino ziteekeddwa okutambuza abasirikale bokka so si gwe bakuuma. Ezimu zi pick-ups ezo zigenda kubeeramu abakuumi baabo be basunsuddemu ne batuukiriza ebisaanyizo eby'okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Si za candidates era candidate takirizibwa kutambuliramu emmotoka. Ono akinogaanyiza nti n'avuganya ne bw'anaaba asotta akagaali baakumuwa akabangali y'abasirikale emutambulirako. Kati candidate bw'atalina motoka n'alinnya boda eyo emmotoka emugoberera
ng'eriko abakuumi abapoliisi nga bamukuuma ng'ali ku bigere oba ali ku booda oba ali ku baasi babeera n'emmotoka emmotoka ejja kuba ng'emutambulirako eyomukuuma. Era emmotoka zino be bajja okuba nga bazivunaanyizibwako naddala ku nsonga y'okukanika n'amafuta. Kale ebigambo obiwulidde byebyo boyi gwe ne bw'ogamba nti ogenda kutambulira ku irubaalo akakiiko k'ebyokulonda tekakuyinaako buzibu. Obuzibu bwokka bwe kayina mbw'oyingira mu mmotoka eyaabwe osaaga awo osaaga. Kale nzikiriza naawe tuveewo. Bobi Wine deera kinogaanyiza ne bannaye kyatukolera ako kaddemu emabega banna eyo omanyi we bagiyita walk to freedom. Walk to freedom. Annange kati oba agenda tukolera kaki ya rabbi. Kale His Excellency Bobi Wine ayongedde okubeera ng'akinogaanya nti kyekiseera bannayuganda omukisa ogututwala emyaka emirala 5 nga mwami Museveni yatufuga buvunaanyizibwa bwammwe nga bannayuganda okukikomya mbagirawo. Bobi Wine obuyinza abubawadde ye waali okubeera ng'abakiikirira. Soke tulabe ebigambo bino. Ku Lwokubiri n'Olwokusatu lwa Sabbiiti ejja akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okusunsulamu abo abanaavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026. Akakiiko kagenda kufulumya puroguramu ng'eriko ani agenda okujja lunaku ki saawa meka. Naye abo abeggwanga ntebe bwa president ba aspirants baddembe okulwayo okusaba kwabwe bwe bandyagadde okujja okusunsulwamu. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yalondebwa okukwatira NUP bendera ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026 ategeeza nti waakulabikako eri akakiiko k'ebyokulonda ku Lwokubiri nga 23 omwezi guno. Era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige bassebo ne bannyabo yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyabeera na wiiki naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Njagala mubeere ready musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Kyagulanyi agamba olumala okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda waakusibira katwe ku kisaawe ayogereko n'abawagizi be. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina raale Kololo naffe tulina raale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe guno mukisa gwammwe buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mutiisibwe. Kinajjukirwa nti Kyagulanyi yakwatibwa ab'ebyokwerinda nga kyajja asunsulibwa okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2021 era bannakibiina basabye ab'ebyokwerinda okwekomako mu kusunsula kw'omulundi guno. Kale ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza abantu akalulu katandise bannange kubanga bwe bamala obuminatinga ebyaddala campaign ziba zigguddwawo ekiddako ebeera roadmap ebalambika oba ogenda okubeera nga ebalaga buli omu route gy'agenda okukwata. Bobi Wine mu bigambo bye olunaku olwaleero alina byazzeemu ku bye yayogera ku luli bwe yavaayo n'agamba nti abasirikale muveeyo mulwanirire eggwanga lino. Akakadde ka ssente nakasuubiza kw'oyo omusirikale atandikibwako
era n'agamba bwe twagenda maaso n'okugamba abasirikale nti kakadde mwami Museveni n'akoppa naye nga bwali nti akoppa bubi ye bwe yayongeza ate bakulu mmwe abalina okufuna ate n'atabongeza. Bobi Wine yayisa akowodde abasirikale n'abagamba nti kino tusobola okikola ffenna mujje tukikole. Takomyawo akowodde abasomesa n'abagamba nti bino ebyokubasosola kyekiseera tunoonye Uganda eyawamu, Uganda egenda okubeera nga ffenna etuwa kyenkanyi era n'ebirala bingi. Weewaawo ensonga eyo nga tugiteeka ebbali, nzikiriza nkutegeeza agambye nti bino bya ddala ate ekkomera sigale waka awulira nga toyina kyotya kyekiseera osiba obuwuzi bw'engatto bunywere. Bino byonna alyena abyogera abeefuula ab'opposition bali kololo. Bino byonna alyena abyogera musajja watu agamba ensi tununule eggwanga, waliwo abagamba tununule embuto zaffe. Bino byonna bijjidde mu kiseera ng'abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu minisita w'amateeka minisita Nobert Mao mu gavumenti ya mwami Museveni ate nga ye president wa Democratic Party Nobert Mao. Kwata peni owandike nti Nobert Mao ligwayo litya towuba. Nobert Mao akulembeddemu ebibiina by'ebyobufuzi mu mukago gumanyiddwa nga iPod. Nobert Mao ntunudde mu tenti nga ndabawo Nobert Mao ekyo tekinneewuunyisa, nga ndabawo Jim Akena tekinneewuunyisa, nga ndabawo abaddaani omulala abaddaani Asumani basaalirwa oyankanze seekanze nti oba ki ne mbadde musuubira nti okwekweka kasindike omuntu wabula yeetookedde obuliwo. Era bw'otunuulira bali abalala bali ku bbendera za bibiina byabwe. Ssentebe w'omukago guno mwami Museveni yekka gwe baateereddewo eza iPod. Ndabye Patrick Boy Amriat ye president wa FDC. Mujjukire Nandala Amafabi bwe yali ewaabwe eyo yagamba nti twagala tunoonya akalulu kano, naye mu kunoonya akalulu kano nga Nobert Mao asinziira eno naffe ne tusinziira eno n'embuuza obuwanguzi babuwaani. Omulengera Asumani basaalirwa wali emabega naye abaddewo. Kakati bano be ba PPP People's Progressive Party oba bwe kiri ndowooza nabo baakiikiriddwa. Nobert Mao naye wa opposition era ebigambo bino njagala kubeera nga nkutegeeza nti Nobert Mao mbadde namukuwaddeko dda ng'agamba nti ebibiina ebirala era nga nokoddeyo ekibiina ekya NUP agamba nti bino ebigamba nti Museveni agende buno butwa bwennyini obusaana okujja mu bantu. Nobert Mao era mu bigambo byanokoddeyo n'agamba nti obuyinza tebugabibwa na kalulu, obuyinza busalibwawo mu kisenge ekyo eky'enkizo. Era kino kireeta ebibuuzo nti eggwanga nga ligenda mu kalulu ddala minisita w'amateeka lwaki yandikoze statement efaanana bwetyo. Naye nzikiriza nkuyiseemu mwami Museveni bw'abadde ayogerako eri waliwo ebitegeerekese. Mwami Museveni bw'abadde ayogera nzikiriza
ngenda beera nga nkuyisiza ye biki byayogedde era endowooza ye eyimiriddewa nga ye mwami Museveni. Ebibiina nga FDC, NRM, DP, UPC, JEMA ne PPP ku mukolo olwaleero ekkololo ogwa iPod mu meeting etudde oba samiti yaabwe mu kisaawe ky'ekkololo. Bano General Museveni abasinkanye. Bw'abasinkanye nga chairperson ow'omukago guno ogwa Interparty Cooperation for Dialogue agamba bw'ati okusinziira ku kye batuwadde wano bagamba nti mwami Museveni ayise bano era n'agamba nti bano be bakulembeze abaagala Uganda ebe n'emirembe abo nga bw'obalaba be bakulembeze abaagala Uganda ebe n'emirembe era ne bategeeza nti mwami Museveni munyiivu ebitagambika ku president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, munyiivu ebitagambika era nga obunyiivu bwe batuuse ne kuleva egamba nti kekiri nti akadde kano tannaba kubeera nga yegatta ku iPod. Mwami Museveni agambye tebamugattamu. Agambye olunaku lwaleero waabanga tanneegatta ku iPod tebageza ne bamugattamu ne bw'aba ayagala. Muzeeyi wano akoze entondo. Akoze entondo. Naye ye gwe bagamba yayagala. Kubanga oyinza okuba omuntu omukase. Tokomye mukaka otaddewo n'etteeka ddamba. N'organization ogyewadde oli agamba sijja nti ate ne bwajja olwaleero situkyayagala. Kakati nno bammemba abali mu kibiina kino bagamba nti mwami Museveni agamba nti engeri y'okutwala obuyinza eteekeddwa kubeera within the law, ngeri mu mateeka, ngeri peaceful, ng'etteeka bwe liragira. Era n'agamba nti ebibiina ebirala nga NUP bino byo tebikyakkirizibwa kuyingira iPod. Newankubadde sources ze tulina wano zitulaga nti General Museveni munyiivu. However, sources say General Museveni is very annoyed with Bobi Wine for using force. Mwami Museveni munyiivu ebitagambika olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu okozesa amaanyi ku ye, mbu mukozesaako amaanyi ng'ayagala omujja mu buyinza. Era mwami Museveni ayongerako nti obuyinza bulina kutwalibwa mu mirembe. Era bano abali wano be basaanidde n'okunoonya obuyinza mu ngeri gye babunoonyamu ya kuteesa, ya mirembe, naye ye Bobi Wine nti ayagala mukaka bukasi amukasuka eri. Era bagamba nti kino kiyinza okuba kye kitonzeewo embeera oba kye kireese embeera gye tulaba ey'abawagizi ba NUP okubeera nga basibibwa, battibwa, n'abalala okubuzibwawo obutaddamu kulabika. Mwami Museveni munyiivu. Mwami Museveni munyiivu. Ojjukira luli we yagamba onkanga tosobola kunkanga. Omusajja munyiivu agamba nti omuntu tosobola kubeera ng'oyagala buyinza naye ng'oyagala kunzijamu n'amaanyi. Tuteesa tutuule ku mmeeza nga bano ba Nobert Mao we bazze, ng'FDC bwezze. Tutuule ku mmeeza obuyinza bukyuke mu ddembe. Ani Mwami Museveni lengera nno muzeeyi wange oli ow'envi naye ajja kujja ku TV bamuleeta mbu ayogera ku byabufuzi kulya. So
bino bye bibadde kololo. Bobi Wine yali eri agamba abantu kyekiseera tugende mu kalulu. Mwami Museveni alimbye abantu emyaka 10 emirungi 4. Naye osanga omuntu akyakugamba nti nawe tumuwe guno ogusemba. Yagambye tumulonde mu bungi. Tumulonde mu bungi. Ekisanje kijja campaigningira Bobi Wine kuki? Kudiru ki? Pozinga bibakulimbye byotabaze. Bino byonna bigenda maaso. Abalwana ne mwami Museveni, abalwanyi oba abaana b'abalwanyi. Haji Nadduli agamba okujjako nga tebakuyulizanga mwana wo Kibumba. Gokyakkiriza bino ebyobulimba. Tuwe Haji Nadduli. Obulumi bungi eri abalwanyi abalwana ne mwami Museveni. Ne munaye ate tebakoowa. Nadduli era yazzaayo omwana omulala lwakubeera baamukuba akalulu. Tuwe abategeera nga bwentegeera okujaganya kuno kujja kubanga kujja kutunyiga kubanga ba NRM bannaffe abatulugunyiziddwa abaana baabwe basigadde banyiika balina okugamba nti balabe kubanga bwe ekibumba kyabwe tekikwatwangako naye buli kiisa akwatiddwako ku kibumba kye si mwetegefu kujaganyiza mu bino. Haji Nadduli kyagezaako okusiiga ekifaananyi kyakulaga nti abaana baabali tewali we babonaabonera, teri abakwatako, teri abagambako, bavuga mmotoka za bbeeyi, bali mu kweyagala, be balina emirimu emirungi, be boonoona nga tebakola naye nga ssente zibatonnyako butonnyi. Okategedde? Nayo gwe ng'olina ku baana be baanuunamu ebibumba tosobola kujaganya nabali. Abaana baabwe bo bali bulungi kati ojaganya biki? Tukkirize Haji Nadduli tumummuze ebbali ategedde ategeere, then tweyongereyo n'emboozi eno nate. Presidential nominations essaawa yonna tugamba nti kigozi katuwe. Wakati wange ennaku z'omwezi 23 okutuuka nga 24 omwezi guno lwe Lwokubiri n'Olwokusatu lwa ssabbiiti ejja, akakiiko k'ebyokulonda kasuubira okutandika okusunsula abeegwanyiza obwa pulezidenti mu ggwanga mu kulonda kwa 2026 kuno okusemberedde. Okusinziira ku kulambika kw'akakiiko k'ebyokulonda, abaana babasunsuddwa ku bwa pulezidenti Kakuyege bakumutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja, abaka ba paalamenti akalulu batandika okukanoonya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Novemba nga kugase n'abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Kati obudde nga bweyera, adumira poliisi y'eggwanga Abbas Byakagaba abuulidde eggwanga nga bwe beetegese era nga bakufa okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'okulonda kuno ku ggwanga mpaawo atonyeza wadde ettondo ly'omusaayi. Uganda Police Force reaffirms its responsibility to safeguard the electoral process by working collaboratively with all stakeholders. Byakagaba agambye nti newankubadde akaseera kano kagenda kuba kabugumu era nga buli muntu afuba kwegula ku balonzi, alabudde abanaawenja akalulu n'abawagizi baabwe okwewala okwogerera bannaabwe ebikikinike, okubungeesa amawulire amakyamu kono kweyambisa emitimbagano obubi. We remind the public that acts of electoral malpractice and activities that contravene traffic regulations, inciting violence, hooliganism, computer misuse, destruction of property, and spreading false information will not be tolerated. Alabudde naddala abavubuka obutadyekebwadyekebwa beenoonyeza byabwe okwetaba mu bikolwa eby'effujjo byagamba nti kyangu nnyo kyakuva mu katyabaga. Resist manipulation by individuals or groups who may seek to use you as instruments of violence. Byakagaba wayogeredde bino nga ne minisita w'ebyamateeka Norbert Mao kyajjabuulire bannamawulire ku Lwokubiri lwa ssabbiiti eno nga bwe kyasaliddwawo edda nti mpawo avuganya agenda kukkirizibwa kutambula na lwebeeya lw'abantu ng'awenja akalulu ab'ennaku zino kye batera okuyita eggaali. Tebiriiwo. Walina miitingi
ojja kutuuza meeting olangirire wawo ogenda okukuba olukuŋŋaana lwo abantu bakusange eyo naawe oba obasange eyo. Mao agamba nti kino bakikoze okutaasa bannayuganda abakyayagala okweyiggira ekyokulya so si kuwuliriza bannabyabufuzi abagoba ebigendererwa byabwe. Ffe bamakanika abakanika zipikipiki abookya amasigiri ffe tuleke totutulugunya ate tojja n'otiisatiisa nti bwe mutagalawo kitegeeza nti mwagala kunyweza dictator mu buyinza. No yatuse n'okusuubiza ng'okulonda kuno bwe kugenda okubeera okw'ekimpowooze okukira kwokwo kwe twali tulabye bukya Uganda yeefuga ng'abo abatagala kukkakkana bajja kukkakkanyizibwa ku mpaka. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet, and those who don't want it to be quiet will be made quiet. Kyokka yalabudde bannayuganda abalowooza nti okulonda kwabwe kwa kukyusa obuyinza n'agamba nti bye bayaayaanira waliwo akasenge gye bikkanyizibwako era ng'obukulembeze si kituufu nti bwakugwa mu ngalo za buli muntu. The transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. Okumala eggobe mu kibya Mao yategeezezza nga bwe waliwo ekibinja ky'ebibiina ebivuganya gavumenti eby'obusagwa omuli NUP, ANT, PFF ne CP saako n'ebirala ebitakkirizibwa mu kuteesa nga bino yabiragudde nga bwe bitajja kulaba ku ntebe enkulu ey'eggwanga era kino kiwalirizza abakulu mu NUP okumwanukula. That block will have probably take or leave 20% of the vote. But that group is very poisonous. They have Busagwa. Twekakabirize gy'oli tyotuwale kitya ng'eki tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni, twagala kumuggyawo. Kati guno gugenda kubeera mulundi gwa 7 nga Uganda eteekateeka okulonda okuva mu mwaka gwa 1996 nga NRM yekutta obuyinza. Okay, kale ye Robert Mao kansuubire nti osobodde okubeera nga omuwulira bulungi nnyo nga bw'agenze mu maaso n'okubeera nga kugamba ebigambo bye abadde kololo geddeko ne mwami Museveni be baba opposition be tulina. Kale zikiriza tulabe ku mboozi ya General Kayindo Otafiire avuddeyo bw'atyo agamba nti Uganda eri mu kusasula ebbanja eryagula ebyokulwanyisa oba Idi Amin dada eryagula Amin bya eri mu kusasula ebbanja Amin lye yagulamu ebyokulwanyisa okutirimbula bannayuganda. Uganda eri mu kusasula ebbanja eryagula ebyokulwanyisa Amin bye yaleetanga kuno mbu okutta bannayuganda. Bigambo bya General Kayindo Otafiire. Weewaawo Kayindo Otafiire nga tetunaba kubeera nga tumuta avuddeyo n'agugumbula. Anyway, ojja genda maaso n'okumbuulira ku mboozi eyo gw'olowooza akyalimba oba mutuufu simanyi. Nga tetunaba mmuvaako nzikiriza tuwulire ebigambo byayogedde. Alabudde abakulu mu bitongole by'okwerinda mwesonyiwe bannabyabufuzi temubakwata. Bino ebigambo tabyogedde guno si gwe gusoose okuwulira ng'akyogera. Waliwo ne mabegako ndowooza gwabadde mwaka guwedde either mwezi nga gwakubiri gwakusatu awo oba awo era yavaayo n'agamba ab'ebyokwerinda n'atuuza ne meeting namba n'abagamba abange mwesonyiwe Kyagulanyi. Mwesonyiwe Kyagulanyi. Otafiire yali clear.
yagamba nti nze ebibiina by'ebyobufuzi nga babitondawo nali sibyagala era saabiwagira. Naye abangi bagamba nti bibeerewo. Abangi kasita basalawo nti bibeerewo. Twali tetulina kyakukola. Kati weebiri mmwe mwabireeta mubireke bikole emirimu gyabyo mu butuufu bwagyo. Yalabula abakulira ebitongole eby'enjawulo beesonyiwe naddala Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ajja baleetera ebizibu. Ajja kubeera nga abaleetera ebizibu. Ne ku guno omulundi General Kayindo Otafiire akomyewo agamba nti mwesonyiwe bannabyabufuzi mubalike bakole emirimu gyabwe nga bwe bateekeddwa ogikola. Omuntu lwaki omukwata n'omala naye ebbanga nga famire ye temanyi abantu be tebamanyi n'obeera naye eyo ate n'otuuka ekiseera omuntu oyo omaze omukwata omutadde eyo omusibye n'omala n'omuta n'omugaa talina musango. Lwaki oba wamukwata? So General Kayindo Otafiire ndowooza ebigambo bibadde by'amagezi, nzikiriza tubirabe. N'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ati gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiiki 2 naye omusango teguliwo wakwata waati. Kubanga bandukute ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu oba banuupu bali mu mateeka. Nuupu twakiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo. Oba twakiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti abanuupu tebamanyi kye bakola tebabawa kalulu. Naye tobakwata bakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka, diipu eri mu mateeka. Statement eyo oba ogiwulidde. Agamba Nuupu bwebanga togikiririzaamu nga byayogera si gwe genda okuyega abantu bo bakakase balage obulungi bwo balage nti Nuupu bakinjeeje. Gwe yogera bigambo byo obalage nti Nuupu ya kibogwe naye tobakwata bukwasi. Oluva nga bagamba kwata ssente Odreke Lwabogo genda Uganda ekifaananyi kibi tandika okugisiga ekifaananyi ekirungi. Abatannava na gyagenze ne bayoola omukazi we bamutoga amabeere. So simanyi bino Kayindo Otafiire oba abyogera kusanyusa abantu eno oba bwe batuula mu kabinenti eyo abibagamba. Naye kale ofundako n'abyogerako okusinga abaaziba emimwa nga bw'avaayo mu kifo ky'okwogera kale yeeyiseeko alagira ddala balina obuyinza. Ekisinga okuluma bino babimanyi ne babikola nga bwe baagala. Nziriza ku Otafiire. Simanyi ekibakyeta PPF Firawo simanyi bareke leka buli muntu akole kyeki waliwo kino ekyatuma asanwa muntu omu parliament jemu basaba koleki agenda bwayagala ne jemu yini naye toba okola mugamba abantu abalonzi badange ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemera kujema agenda
so nacho mukwata bakubanga wanupu bakubanga no kubanga byone bibira biri buki mu constitution twabikiriza tobeni wakugamba ta kurukandwa ono wanupa kugambe tukandwa ufulumye ngo ino ujozi mu maso tomukubalwa kubanga kugambe ino ujozi gendo nabo ujozi Gawa kwa kanya akabe ura saya kabe mfurumye ngasira byo kumaso tomukuba wakubanga kugambe tonaje kuma gendo nabe kumaso kubanga kuyandi chowa dolo woza kitufu chowa dolo uwewana nkora mulungi akulabudeze byokora sibitufu tusako mazima gali nti Jeno Kayindo Tafiire byayogera bye bituufu agambye oli bwakugamba nti owayo genda onaabe mu maaso tomukuba akuyambye okutegeera oli bwajja n'agamba bannange ebinnya bisusse mu kkubo tomukuba akuyambye okumanya ebinnya genda otereze olaba oba anaakomawo mu malwaliro tewaliyo ddagala tokuba genda oteekeyo eddagala sasula abasawo olaba oba anaddawo ku kkubo ogenda okwesanga ng'ekikubye omuntu kulwanira kkubo nti bbi nosanga Jeno Sabbiiti agudde ku kkubo olina bana ebikolansi bye mukoze bibi Jeno Sabbiiti n'agwa kabenje kati oli akuyambako in fact omulimo gwa opposition aboludda oluwabula gavumenti duliwo kuwabula gavumenti dutya chovola balubeera n'alternative budget gavumenti esobola okugamba biki ebiri mu alternative eno abaga tukole tubeeko bye tubbamu okitegeera opposition wejja neeyogera nnyo enguudo genda okole enguudo ate amalwaliro banaye genda gwe kola ku malwaliro olaba oba banaddamu okwogera gwe kye boogerako kikole obaleke nga tebalina kyakwogera dhano gamba amalwaliro mabi n'okuba tugenda kola kino n'okuba mutwongere tolwana n'oyo akugambye empale yo ng'eyulise empale yo oba eyulise egenda ogisone leka kumpa oliibwa kubanga kugamba empale yo ekoze eki okunamye please baba security muti kukunaka waliwo ebirala byemukola ebitansanyusa naye byataana kito tebimanyi byetwayitamu temubimanyi ate bali bano bepanka amaje byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi listen to us utuwulirize mulekera okwepanka baliyo babukutana webuuza bano balagawa baliho ensi egenda enagwawo olwaleero Uganda yaliwo nga tetuliiwo kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde eno ebigambo bya Jeno Kayindo Tafiire tukkirize ne bw'oba tomwagala twala amazima gayogedde ne bw'oba tomwagala ne bw'oba omuyinako obuzibu twala bino ebigambo ng'ebikulu yaliko ku university yali university ki n'agamba ffe twakola kye twakola mu kiseera kyaffe ekiseera kino kyammwe abavubuka mukwate akatuwe tukawummuzza mutwale eggwanga mu maaso temugenda kubeera awo munyumize abaana bammwe mbu twaliwo era bino byagaana nga muyina ebyokutereeza Kayindo Tafiire y'omwe yatugamba nti
mwegendereze. Eno Uganda si ya nsikirano. Buno si Bwakabaka nti omuntu ajja bafuga amala aleete ne mutabani we. Era naga mwegendereze, muyinza okuleeta Idi Amin Dada omulala. Kakati asembeyo ng'aweereza bubaka ab'ebyokwerinda nti mukakkane, byonna bye muli twabiri, iffe twabiri, era tubimanyi, neffe bye twali temubimanyi. Eyo statement enkulu. Mmwe bye muli tubimanyi, neffe bye twali temubimanyi. Amusajja aba atereseemu amakulu mangi. Njagala ojjukire nti waliwo enjogera mbu bano mu lutalo be baanyiganga abantu ne bawaayiriza gavumenti eyaliko. Era jjukira abyogera yagamba nti Janani Luwumu yalaba nga anyigibwa. Kakado omusajja bwakugamba nti mmwe bye mumanyi tubimanyi, naye ffe temutumanyi, bye tumanyi temubimanyi, aba mutuufu. Era asembeyo ng'agamba n'obatunuulira nga babuguutana, bannaye abasirikale balina engeri gye beekejja, n'olowooza gye bagenda waliyo omutujjugu banona, bonna beesabise ne bayitawo n'ogaayi. Sebo omuzadde yazaala omwana nga mu buto agamba oyo agenda kubeera minisita, oyo agenda kubeera lawyer, pilot, ne bukeera ku makya nga bamwambaza bikoba. Sigambye nti mulimu mubi, naye gwe bw'obeera gwandaba oyinza okugwagaliza omwana wo. Bwe nsukkako wano okuggyako nga nnina ekizibu, njagala bagamba nti mubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde oba gye twatandikidde okutuuka wano we tujjukubidde oluku mutwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukutu gwa DPTV Uganda, yenze Sajjime. Video gituwere like, eyakatwegattako kijja tukola bulungi nga video ogenze maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ku kamera wabaddeyo Morgan Keys Official, Kalidalu content creator, The Luwero's finest abaddeko ku lenzi. So nga ate mu production wabaddeyo Abe ku mapeesa. Nawulidde Robert Senior yamwongeddeko erya Brazilian. The Brazilian. Aba Brazil kyekyo abatuukako. Mupiira gwalagawa. Omupiira gwabaddukako Neema abadde abakiikirira yenna atagala butagaza alinganywa walagi. Kale mubeere bulungi tusinkane mboozi eddako.